okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Njagala okukwebaza n'okwaniriza ku programu yaffe Nganzi Ensulo Ey'enkya. Ku sabbiiti entukuvu akabonero k'obutonzi bwa Katonda waffe. Ate bwe twayonoona ne tubula ne tuva mu kkubo lye n'atulokola. Akabonero ako katulaga ebintu bibiri, bwe butonzi bwa Mukama Katonda n'okwagala kwe gye tuli, nti bwe twayonoona n'atuwa omwana we atufiirire ku musalaba e Gologoosa. Mwebaza oyo Namugereka Dunda atuwadde omukisa okubeera abalamu, gwe nange tusobole okumusinza n'okumutendereza. Omukisa guno nkwebaza nti ogwetwalidde, nti olunaku luno olwa sabbiiti nalwo okkiriza ekyenkya era ensulo eno ey'omwoyo kye kibeera ekyokuyiga kye ekisooka okoze kyattenda, era Mukama nsaba akumpeere omukisa. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti omuliro gwe Battle Creek. Omuliro gwe Battle Creek. Battle Creek kali kabuga era kakyali kabuga mu Amerika. Naye waliwo nabbambula w'omuliro yagwa mu kibuga ekyo. Ekibuga kyenyinza okugamba nti ye Makka w'obu Seventh Day obwa Advent. Kale katusabe. Mukama omulungi ow'ekisa, laba nzija mu maaso go enkya eno eya leero. Ebigambo bye ngenda okwogerako bigambo bikulu. Yambaye Mukama buli anaabiwulira enkya eno eya leero bimuyambe okutegeera kikyagwanidde okukola era akikole mu kiseera kyakyo. Nga mu mbeera yonna tubeere abagonvu eri ekigambo kyo n'okulabula kwo kwotuwadde mu byawandiikibwa ebitukuvu. Tutereeze amakubo gaffe. Yogera gye tuli enkya eno eya leero, kwe kusaba kwange n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Olunyi lwaffe olw'okujjukira ngambye nabbambula w'omuliro mu kabuga Battle Creek Makka w'aba Seventh Day aba Advent. Kubikkulirwa sula 3 olunyolo 19, kubikkulirwa 3 olunyolo 19. Nze bonna benjagala mbanenya era mbabuulirira, kale nyiikira weenenye. Bonna benjagala mbakola ki? Mbanenya. Omungereza yandibadde agamba nti benjagala I discipline, mbakangavula. Okukangavula kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu yenna omutegeevu, ate naddala omukristaayo era omu Seventh Day. Naye ndabye abazadde bangi nga ekiyitibwa okukangavula oba disciplining omwana waka kibakaluubirira. Abaana babeera awo nga bakola omwejo, babatibula, basiita, omwana n'asambagala nga yagenda okole kino ne yeesiita mu ttaka. Omwana akoze eki? Bw'atyo. Naye nga tomanyi nti omwana oyongera mwonoona era future ye gy'ottattana. Naye Yesu atugambye nti gwe nkola ki? Gwe njagala mukangavula oba munenya. Ngero nirabidde ngero yakumeka, naye agamba nti omuggo gwe gutereeza omwana, nti kweka omuggo omwana akulenga mubambaavu. Omuggo gulina okuvaayo. Omuggo si gwakutte gutta muntu. Kyova yabaga nti bakuba ku nnyama ya gavumenti. Ennyama ya gavumenti tolina kyogikyusaako, ezimbamuuko oluvannyuma nekola ki? Nekkakkana. Gwe njagala mukola ki? Munenya, mukangavula. Ayongeddeyo n'agamba atya? Nze bonna benjagala mbanenya oba mbakangavula era mbabuulirira. Bameka ku ffe abazadde abatula n'abaana nga mubabuulirira? Omwana n'olabira ddala ng'afunye empisa ez'obubambaavu
n'otunula kyamuli toyagala kukyayibwa mwana baana bankyawe mwana tomukangavula abazadde awamu n'otuuka n'okugenda ku ssomero bakangavudde omwana ogaa nti omwana owange nze takubwako byebyana ebitutawanya mu kibuga wano nolaba omwana musajja mukulu akuzze naye nga talinaawo buvunaanyizibwa bwonna bw'alina nga buli kimu bamukuza bakimukolera kwoza ngoye bakimukolera kufuka cyayi mu kikopo bakimukolera kusiika jji olwo omusajja yaŋŋamba nti yalina omuwala gwe yali asuubira okuwasa n'amuyita ajje nga tukyali mu ssettendekero n'amuyita akole ki ajje abeeko kyamuteekera tenaga naye nina amagye awo ebiseera ebyo nga bakyakkiriza n'okubeera omuntu wafumbira omwana omuwala nga tasobola nakusiika jji ekintu ekisingayo obwangu mu nsi muno nga tasobola naye ng'omuzadde awaka olina omukozi ayoza engoye olina omukozi ayoza ebintu olina omukozi afumba emmere abaana bakeera ku tv kubeera ku masimu bebaka bwebasi gwenjagala bayibuli etugambye mukola ki munenya mukangavula ne mubuulirira bazadde bameka ababuulirira abaana baabwe bameka ababuulirira abaana baabwe kale kyava amaliriza agamba nti kale wenenye nyiikira okole ki wenenye omuliro nabbambula mu Battle Creek waliwo ekintu ekyewuunyisa omusajja yabuuza nti nze neewuunya omuliro ogukola ki gwaba 7 sidde neewuunya omuliro gwaba 7 sidde nti ono yali ayogera ebigambo bye yali muzinya mooto omuzinya mooto omulimu gwe kujja kuzikiriza muliro naye buli bwe yakolanga bwe yafuuwanga amazzi ku muliro ng'omuliro gulinga gwe bayiyeemu amafuta kyava agamba nti bannaye neewuunya omuliro gwaba 7 sidde nzize kukola kikuzikiza muliro gwa bintu byokebe byaba 7 sidde naye buli bwe tuyiwako amazzi tubanga abayiyeemu amafuta omuliro bwongeze kutumbuka naye ekibuuzo kiri nti lwaki omuliro gw'abazinya moto ab'akabuga kano gwalemererwa okukola ki okuzikiza omuliro gw'aba 7 sidde aba Advent mu 1902 ekyokuddamu kiri nti mu biseera ebyo ekkanisa y'obwadvent yalimu embeera ey'okuyuugayuuga ng'embeera eno ereeteddwa omusajja yali omusawo nakinku kwabo abalya ekyenkya kye bayita cornflakes ojja kulaba nti cornflakes zikolebwa omusajja ziriko erinnya eriyitibwa Kellogg omusajja ono Kellogg yali musawo nakinku mujjanjabi era yazuula ekyokulya ekyo ekimaze emyaka egikunukkiriza mu emeka mu 12 bwazuula ekyokulya kino atukoze eddwaliro lyakoze eryali lyakola ki lyakujjanjaba abantu naye omusajja ono nga bwe twababadde nange olunaku olw'eggulo yalina enjigiriza ze yali afunye ezitakwatagana na bya bayibuli ng'agamba nti obutonzi kyekigaziya Katonda obutonzi oba miti oba mayinja oba nsolo nti mu bitonde ebyo mulimu Katonda namwe mwakola ki mwali naye ng'ate obu Seventh Day Advent tukkiriza nti obutonzi ebitonde bye biraga obuyinza bwa Katonda nti Katonda tasinganibwa mu bitonde naye ebitonde bye biraga obuyinza bwa Katonda omutonzi kale omusajja ono Kellogg ne banne abaali balina enzikiriza yemu baafuba nnyo okulaba nga bafuga be balina obuyinza ku nzirukanya ya buli kintu mu kkanisa njagala okutegeeza nti nkujjukiza nkugambye nti Battle Creek yalinga makka w'obu 7th Day obwa Advent naye nga buli kimu baagala bakyefunze babe nga bebakikola ki beba bakifuga kale ekifo kino kyatuuka ekiseera ne kibeera nga nzigotta
nga bw'onoogenda mu Katanga tunuulira abantu bonna wali enzigota nga tolina nawe okola ki woyisa kigere. Kati ekifo kino waliwo buli muntu bano bakola kino bano bakubi ba bitabo mu kyapa bano bakola ki. Kale ekifo kino kyaliko eddwaliro we wali ne headquarters z'obwa Advent ze bayita General Conference we wali nga n'eddwaliro we wali n'ekyapa ekyayitibwa nga Review and Herald. Byonna nga biri mu kifo kimu. Kati ono walina n'enjigiriza ezo enfu z'ateeka mu balwadde ate ze bayagala n'okuteeka okukuba mu kyapa. Naye nga ne mu kifo ekyo we waali essinzizo abantu lye bakolanga ki lye bakuŋŋaanirangamu okusinza. Naye omukyalo ono Ellen White omu kubakkiriza abaasooka mu Seventh-day Adventist Church, embeera eno yamweraliikiriza nnyo. Kyava alabula abakulembeze beka n'abagamba nti bannange ekifo kino nga kituyidde nnyo, kirimu enzigota nnyingi nnyo. Lwaki ebitongole ebyenjawulo temubitwalako mu bifo ebirala? Kubanga obu Seventh Day bwali butandise okusaasaanira eggwanga erya Amerika mu bifo ebyenjawulo nga libutuuse ne mu Australia ne mu Bungereza ne mu Bulaaya. Kyava abawo amagezi nti bannaye abakulembeze b'ekkanisa munsonyiweko muve mu kifo kino mugaziye mutandule ku bigere mugende ne mu bifo ebiki ne mu bifo ebirala. Tuleme kwekuumira mu kifo kimu. Ekyo ne kinzijukiza nti Yesu yali akumala emyaka mitono nnyo ng'alinnye mu ggulu. Enjiri etandika okubuulirwa abantu ne bakyuka 3,000, 5,000 ne batuuka n'okubeera nga tebakyabalika. Naye ng'abantu bonna abakristaayo abaasooka beekuumidde mu kifo kimu eky'e Yerusaalemi tebaagala kuvaawo. We watandika okuva enkaayana nti ate ffe mutusosola ate mukola kino mukola kiri. Buli we mwekuumira mu kifo ekimu kyova olaba nti nja kwogera kuno nakuli kyova olaba nti tuwabulwa era ne tuweebwa amagezi nti ekkanisa bwegejja ennyo kiba ky'amakulu okutandikayo essomero lya Sabbiiti ebbanga eryesudde okuva ekkanisa weeri. Tubuulire enjiri tutandikewo ekkanisa endala. Ekigambo ekyo ekiyitibwa church planting. Tuleme kubeera mu kifo kimu, kubanga bwe tulibeera mu kifo kimu bwe tutandikira okufuna emize, tulaba emize mu bannaffe, bwe twogera ebigambo ebitajja nsa, bwe tukola n'empisa enkyafu n'enjigiriza enkyamu bwe zitandikira okulabikira. Kale nno abantu b'ekkanisa eyasooka mu bikola by'abatume beekuumidde mu Yerusaalemi bwe batandikira nti ate bano tebatufaako. Abayigirizwa kwe kutuula wansi ne bagamba nti ffe omulimu ogwaffe gwakubuulira nnyo, tetujja kubeerawo nga n'ebyokugaba emmere bitukwatako. Kale no mufuneyo abadinkoni, abantu abatabuusibwabuusibwa mu mpisa zaabwe bwe tatandika nabo. Kale mulonde ku abo abadinkoni, ne balonda abadinkoni. Ekyo ne kitereezebwa. Naye era ng'abantu bagaanye okuva mu ki? Bw'ogenda mu ssula y'omusanvu, Siteefano omu ku badinkoni abaasooka akubibwa amayinja. Naye bw'ogenda mu ssula y'omunaana ojja okukizuulira nti oluvannyuma lw'okukubibwa kwa Siteefano, njagala okukusomerayo, oluvannyuma lw'okukubibwa kwa Siteefano, lugamba bwe luti olunywa olusooka, ne Sawulo yayimirira yasiima okuttibwa kwe. Okuttibwa kwani? Kwa Siteefano. Ne wabaawo ku lunaku olwo okuyigganyizibwa kunene mu kkanisa eyali mu Yerusaalemi. Bonna ne basaasaanira mu nsi z'e Buyudaaya ne Samaliya, wabula abatume, abantu abatya Katonda ne baziika Siteefano. Kye mbadde njagala okukuggyirayo, abantu baatuka okusaasaana okwetooloola ensi ezaalirinayo Samaliya, Buyudaaya n'ensi yonna, nga kiva ku kuyigganyizibwa. Katonda yakkiriza wabeerewo okuyigganyizibwa, abantu bano basobole okutanula ku bigere beeyongereyo nga babunyisa ki? Enjiri.
buli bwe twekumira mu kifo ekimu enjiri ya Mukama ey'obulokozi eba tekola ki tetambula. Kale omukyalo ono alabula abantu b'omu makka waabu Seventh-day Adventist abategeeza nti banaye twekumidde nnyo mu kifo kino era ebivuddemu bye bino okubeera nti enjigiriza enkyamu zitandise okubalukawo n'okumeruka. Naye ebigambo bye byali kufuuyira ndiga mulere, abantu tebabiteekako mwoyo. Kale nno ku makya aga 18 ng'olunaku olwaliro 18/19/20 eddwaliro erya makka waabu Seventh-day Adventist mu Battle Creek, mu kibuga Battle Creek, ne likwata omuliro, nabbambula w'omuliro ne libengeya. Ne likola ki? Ne libengeya mu kifo ky'okwefumiitiriza ng'alaba nga bakoze amalwaliro ag'enjawulo mu bifo eby'enjawulo. Njagala okutegeeza nti obu Seventh-day obwa Advent bulina amalwaliro, dispensary ne clinic eziwera okwetolola ensi. Naye mu biseera biri balina eddwaliro limu nga ddene nnyo. Naye mu kifo ky'omusajja ono Dr. Kellogg okwefumita naga nti ebigambo by'omukyalo ono byayogedde ebigambo bikulu nnyo. Katutandike amalwaliro mu bifo eby'enjawulo, tubunye enjiri ey'obulokozi nga mwe mulina okujjanjaba. Yasalawo okuddamu olw'okuba ensimbi zaali zimuwala, yasalawo okuddamu okuzimba eddwaliro buto, ate nno ng'alizimba mu bunene obukira bwe lyali libadde. Kale nno mu kugezaawo okunoonya ensimbi ezinaazimba eddwaliro no libwaguuga, kwe kugamba nti tukubiseeyo obutabo mbagambye, obutabo bulimu enjigiriza enkyamu egamba nti Katonda asiŋŋaanibwa mu mayinja, asiŋŋaanibwa mu biti, asiŋŋaana buli kitonde. Obutabo obwo buveemu ensimbi ezinaakola omulimu ogw'okugaziya eddwaliro eryali libengeyedde mu nabbambula w'omuliro. Baakubisa obutabo 50,000 obwaliko omutwe ogugamba nti yeekaalo ennamu. Yeekaalu ki? Ennamu, the living temple. Era nga bwakubibwa ekyapa ky'obu Seventh-day Adventist ekiyitibwa Review and Herald Publishing Association. Naye nga tebannaba kuteeka bitabo bino mu kyapa, nabbambula w'omuliro n'addamu. Nabbambula w'omuliro n'akola ki? N'addamu buto. Era omuliro guno gye gwava teri yamanya gye gwava mu ntenvu w'omwaka 12 nga nnaku z'omwezi 30 ekizimbe kino ne kiddamu ne kikola ki? Ne kibengeya mu nabbambula w'omuliro. Okulabula kwe yali awadde nga abantu tebakoze eki, tebakutaddeeko mwoyo. Omukyalo ono kyava awandiika ebbaluwa mu 1903 mu January nnaku z'omwezi nga 5 Gatonnya nga 5. N'agamba abooluganda mwenna abali mu kibuga makka w'obu Seventh-day Battle Creek, olwaleero nfunye obubaka obuvudde ow'omukulembeze w'ekkanisa omusumba Daniel nga buntegeeza obw'okusirika kw'ekyapa ky'obu Seventh-day kya Review and Herald ekiri mu Battle Creek nga kibengeyedde mu nabbambula w'omuliro. Era mpulira ennyiike ku mutima olw'okuba tufiirizibwa eby'ensusso ebyenkanidde awo. Naye tekinneewunyisizza olw'embeera eyo etuuseewo olw'amawulire gano ge mpulidde, kubanga Mukama yanjolesa, yambikkulira mu kiro ekimu n'andaga malayika yali akutte ekitala ekyaka n'omuliro ng'ayimiridde waggulu
wa akabuga kano n'awali awakubirwa ekyapa ebitabo ku ekyapa kya Review and Herald ng'alaga nti malayika ono yali agolodde omukono ogw'ekitala eky'omuliro ng'akigolodde waggulu w'akabuga kano akammakka w'obu7CD. Kyenva njagala okutegeeza nti emirundi mingi tufuna okulabulwa kungi mu bulamu bwaffe nga Mukama Katonda atulabula ku bigenda okujja mu maaso naye ne twesulyayo gwa naggamba. Eddoboozi eryettono eryogerwako mu Yeremiya essuula eya 3:21 agamba nti bw'onoowulira eddoboozi emabegawo ennyumawo nga ligamba nti lino lyekkubo tokyuka ku mukono ogwa ddyo oba gwa kkono likole ki ligondere olitambuliremu. Kale bulijjo tuwulira eddoboozi eryettono nga lyogera emabega litulabula titukola bwoti kola bwoti n'osalawo okukola ki okugaana okuliwuliriza ekivaamu weesanga mu buzibu obutayogerekeka weesingana mu katyazzi. Kale omukyalo ono atulaga nti ebiseera ebimu twesingana nga tuli mu buzibu olw'okuba tetuwulidde kulabulwa, tetuwulidde kunenyezebwa. Bwe batugambako olw'okuba tulina ensimbi tetwagala kukola ki kuwulira bye bitugambibwa bakadde b'ekkanisa, tetwagala kuwulira bitugambibwa basumba n'abantu abafaayo ku bulamu bwaffe obwaki obw'omwoyo. Kale Mukama Katonda ebiseera ebisinga olw'ekisaaki atuleetera emitawaana mu bulamu bwaffe okutuzuukusa okumanya obuzibu obutwolekedde tuzuukuke. Naye obulamu bwandibadde bulungi nga tuli bawulize nga tetutuukana ku mbeera ya kukangavulwa mu ngeri ey'okufuna ebisago mu mibiri gyaffe oba okufuna emitawaana mu bizinesi zaffe. Ne bakugamba nti bizinesi yo gitambuze bw'oti ojja kulaba omukisa, naye gwe n'osigala nga okola ebintu ebitaweesa linnya lya Mukama kitiibwa, bizinesi yo neefuna obuzibu wandibadde weewala kubanga towulidde era towuliriza kulabulwa okuva mu kigambo kya Katonda. Njagala weetegereze gwoba olina bizinesi yo ng'etawaana ennaku zino kyandiba nga Mukama ayagala okukuzuukusa mu mutima gwo ojjukire nti olina kyobadde tokola. Kyeyavudde akugamba nti benjagala mbakola ki bakangavula. Kale bizinesi eno ajja gijjawo asobole okulokola omwoyo gwo. Bizinesi eno ajja kugijjawo osobole okuzuukuka, eyinza okuddira kubanga otegedde nti obunafu bubadde bwange, mpabuddwa, nkangavuddwa, kati kantereze amakubo gange nga kikyasoboka. Ebiseera bingi tunyoomoola, tukola ebintu nga tunyoomoola nti nze ebintu ebyange bikola bwe biti. Naye mu kunyoomoola ekigambo kya Katonda n'okulabula okuvudde mu bantu be kiyinza okuviiramu obuzibu bw'otayinza kuvuunuka, oba oli awinza n'okufiirwa obulamu bwo. Omusajja ono gye yaggweera, Dr. Kellogg gye yaggweera ng'avudde ne mu kukkiriza kubanga yanywerera era yanyweza enzikiriza n'enjigiriza enkyamu eyo erowooza nti Katonda ali mu bitonde. Nabagambye nti obutonzi bulaga obuyinza bwa Katonda omutonzi, naye Katonda tabeera mu bitonde. Eyo njigiriza ki nkyamu. Era ekyaleetera bizinesi ye n'ey'ekkanisa okugwa nti bantu baali baganye okuwuliriza okulabulwa. Katonda kyava ajja ye kennyini n'agamba nti kale bino bye mulowooza nti bye bikulu ennyo kambikole ki kambijjewo. Lwaki Mukama ajjawo bizinesi yo olw'okuba olina emputtu? Lwaki Mukama akuleetera obulwadde mu bulamu bwo olw'okuba oganye okuwuliriza okutereeza amakubo go? Njagala okusaba ku ssabbiiti enkene ya leero, bw'obanga olina engeri gy'obadde otambuzaamu obulamu bwo nga teetuukana na mutindo Mukama gwayagala okutambuliza omulamu bwo, agambye benjagala mbakola ki bakangavula ne mbabuulirira. Kale we nyiikira weenenye okole ki olokolebwe. Kyenkusaba enkene ya leero, Mukama mwekwate, agamba nti bwe weenenya ye mwesigwa okukusonyiwa n'okukunaazaako ebibi byo. Mukkirize, waakiri Dawudi agamba nti waakiri okugwa mu mikono gya Katonda
n'obutagwa mu mikono gy'abalabe bange. Waakiri katugwe mu mikono gya Yesu, kubanga ye ajja tukangavula ate atunaazeeko ebisago ebyo omulabe byaba atuleeseko mu bulamu bwaffe. Njagala Mukama akubeere ng'oteekateeka okugenda okwegattiramu mu kusinza okw'enkyene eya leero, era katulabe omukisa Mukama gwe yasuubiza abo bamusinza ku lunaku lwe luno olutukuvu lwa Ssabbiiti. Era naffe bwe tunaakoma tutambule naye era tugigabane n'abo abakkiriza okuwulira ekigambo kye. Katusabe. Mukama omulungi ow'ekisa, nkwebaza ompadde omukisa enkyene eya leero entukuvu eya Ssabbiiti. Tinze mba nsooka okugabana n'abaana bo okuva mu kigambo kyo. Ensulo eya leero kereme tusaliza omusango nti tuli baana ba mputtu. Katuleme kutuuka ku kiseera ekyo eky'okukangavulwa, naye tubeere bawulize eri eddoboozi ery'ettono ery'Omwoyo we Omutukuvu atwegayirira okudda mu kkubo eggolokofu. Katutambule nga bw'oyagala n'okuyita mu bulamu bwaffe bw'otuwadde. Kwe kusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.